Nyongera okulamusaako gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Update TV nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo ga Yugi Updates. Yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza muganda wange okola kyamaanyi nnyo. Jeno Kahindo Tafiire avudde era n'akkaatiriza ku nsonga ezitali zimu ezigenda mu maaso mu ggwanga. Avuddeyo n'akkaatiriza ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ggwe ampuliriza. Jjukira ono si gwe mulundi gwe ogusoose okuba nga akulitisayizinga ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga newankubadde ono omwami wa NRM. Mukwano gwange kale nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza gwe ate nakuba ng'osubscribinga kutegeeza nti genda mu maaso subscribing ku eno channel, sharinga, likinga gwe mukwano gwange ali eyo yeekuumidde ku Yugi Update TV. Nkutegeeza nti nno Jeno Kahindo Tafiire yabadde asinziira eri Entebbe we babadde ne yo nga bali mu kugraduatinga ministries eza Ssekiriko. Yavuddeyo n'agamba nti nno gavumenti webanga ekimanyi erwanyisa nguzi, gavumenti webanga ekimanyi erwanyisa nguzi, ekkirize abakozi baayo bonna bonna, abakozi bonna bonna abali mu gavumenti, abakolera mu gavumenti bakkirize baweeyo embalirira yaabwe ng'era abantu abatuuze bannaggwanga we bagamba we basaba, kubanga bakimanyi gavumenti terwanyisa nguzi n'abakozi baayo tebeenyigira mu kulya nguzi. Leka abakozi baayo bonna bonna baweeyo accountability ne ku mirimu gyonna gyonna gye bakola gye bajjamu ssente basobole okuba nga bawaayo accountability. Awo kye kijja okuba nga kyawula ku mukozi wa gavumenti alya enguzi n'atalya nguzi. Kuba naakola accountability ne balaba nga ssente ze zonna zonna zaafuna income status ye yonna yonna eva mu accountability eyo gy'abawadde, kijja kuba kitegeerekeka nti oyo ali smart, nti omukozi wa gavumenti oyo ali smart. So Kahindo Tafiire avuddeyo n'agamba nti nno baleme kwebuzaabuza na kugenda mu maaso na kukolokota abo basaba accountability na kubakwata na kubasiba, baveeyo bawe embalirira yaabwe bawa accountability ku mirimu gye bakola, balabe ddala income statuses ze bafuna zigwanidde okuba nga bazifuna ssente. Tugeze kubanga abaka ba parliament abasinga balina kye bayita facilities ez'enjawulo, infrastructures ez'enjawulo, businesses ennene ez'amaanyi imbu ng'abamu bwe bagamba. Kati Jeno Kahindo Tafiire abagamba mwemuba nga mubiina ddala nga mwekakasa mukkirize babakoleko embalirira tulabe nti ddala ssente ezo si public funds ze mukwata ne muteeka omwo, ye w'obanga obiina twagala tukole n'embalirira wabikola otya, wavaayo otya okuba nga obiina, wabikola mu ki? Ekyo Kahindo Tafiire kyavuddeyo n'akkaatiriza. Jjukira nti nno Jeno Kahindo Tafiire afuuse eddoboozi nnyo mu gavumenti ya Mwami Museveni okuba nga akolokota obuli bw'enguzi mu ggwanga. Njijukirako n'emabegako Speaker Anita Amongo bwe baali bakyaddeko mu disitulikiti y'e Rengo nga bagenze okukyalira okufundraisinga mukwano gwabwe, yavaayo Speaker Anita Amongo n'ayogera n'agamba nti nno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yandibadde nga asonyiwa Cissy Namuju olw'okuba nti nno yalya n'abalonzi be. Kati Kahindo Tafiire yavaayo n'akolokota ebigambo ebyo n'agamba nti nno n'agamba abavubuka bannaggwanga balemenga kubabuzaabuza, muyimirirewo ku nsonga zammwe. Oli aleme kukola statement ya bwewusa mbu omubaka yabba ssente mbw ate yazibba n'aziryako nammwe. Tetubasendeka mu parliament kubba, teri mubaka wa parliament alina kubba, musigale nga muyimirira ku nsonga zammwe. N'avaayo n'agamba nti nno abavubuka temutya, musigale nga muyimirira ku nsonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi ne ku ebyo biki ebigenda obukyamu mu ggwanga. Temutya kubakwata, muveeyo muyimirire ku nsonga. Kati ono Jeno Kahindo Tafiire afuuse eddoboozi ly'amaanyi nnyo mu kulwanyisa enguzi newankubadde akyali mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ono nno ye Minister of Internal Affairs mu gavumenti ya Mwami Museveni. Avuddeyo n'alaba ensonga, agambye owaayi
okwerinda si buti ate n'ekijja omanya kinyaga bitono. Newankubadde ensonga bazze bazitambuliramu ebbanga eriwera nga babasibye akagoye omumwa baagiteekako supagulu, naye yono avuddeyo n'agamba nze omumwa baagutaggulula dda, era avuddeyo n'akalakata gavumenti ye ya Mwami Museveni olw'okuba nga yeenyigira mu kulya enguzi. Newankubadde Bakafaya yamuddira oluvannyuma lw'okukolokota ku bali b'enguzi mu gavumenti ya Mwami Museveni, bangi bavuddeyo ne bagamba nti naawe kennyini gwasinga okuba nga weenyigira mu buli bw'enguzi. Newankubadde bamukuba Bakafaya tekyamuganya, tekyamukugira kubanga agenda mu maaso n'okuba nga ayogera akulitsazinga ku kulya enguzi okugenda mu maaso mu ggwanga. Mukwano gwange gwali eyo. Kitegeeza ono y'omwami omu ku bali mu gavumenti ya Museveni abavayo ne bayimirira ku nsonga y'okukkiriza okulaba nga balwanyisa enguzi esobole okuva mu gavumenti y'eggwanga Uganda. Kati olowooza bameka abamulaba mu ngeri ey'enjawulo? Twetaagayo mu Uganda yaffe abakulembeze ng'ono nga tebaafuddeeyo ku sitasi gye balimu naluddawa gye bali, n'ayimirira ku nsonga ekikyamu ne kisigala nga kikyamu, n'atasiiga kikyamu kazigo. Tujja kusanyuka nnyo okulaba nga minisitiri ya Uganda Human Rights Commission ekulirwa Chairperson Mariam Wangadya naye nga naye avuddeyo ng'ayogera ku nsonga z'enguzi ng'akalaka oba ziri mu NRM oba teziriimu, n'ayimirira ku nsonga ye n'atalinda mukomandinga. Wakati eyo tulinga abalinayo ekifaananyi, tulina ministries ezimu nga tulinayo kifaananyi bufaananyi ate nga basasula ssente zaffe. Ssente ze basasula zambibwa omusolo gwe bakuggyako eno gwe kusasula baganda baffe abo ne bafundikira nga tebalina kye bakoledde. Kale mukwano gwange gwali eyo, naawe njagala oyimirirewo weekembe osobole okuba nga olwanyisa obuli bw'enguzi obufumbekedde eggwanga. Nga Jeno Kahindo Otafiire wavuddeyo n'akubiriza abavubuka, wavuddeyo n'akubiriza emirembe emitebi giveeyo giyimirire gibeere kimu nga balwanyisa obuli bw'enguzi. Kale gwe atanaba kusubscribinga nkutegeeza genda mu maaso subscribinge, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku EV Updates TV. Mbategeeza nti nno tubaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo.